akakiikirira abantu b'e Bukoto South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ayogedde lwatu ng'omusezi Agule Siani teyakulira mu mufu wange nga bw'avudde mu kibiina ki National Unity Platform amanyamuzigo Alhaji Abdul Nyamishafi Kulwanga mugamba mutya banywanyi. Omubaka ono ye Twaha Kagabo eyawuniikiriza ennyo eggwanga oluvannyuma lw'okuvaayo n'azzaayo ssente obukadde 40 abangi baali baganye okuba nga bazzaayo ate nga zaayogerwako nga ssente z'ekibi. Ssente zino yazizzaayo bw'atyo n'agamba nga bwe zaamuweebwa omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Amongi mu bumenyi bw'amateeka ng'enguzi esobola okubawaliriza bayise ssente endala obuwumbi 680 mu luzungu gye bayita supplementary ssente z'ennyongereza ku nkomekerezo y'omwaka gw'ensimbi 2021-2022. Ono nno we yamala ate yeekuba enkyukira bw'atyo ate ne yeetondera Anita Amongi n'avaayo n'agamba nti ekyamazima n'adde muwaayiriza bankase bukasi si ye yazimpa era nsaba kisonyiwo. Kagabo okuva ku olwo yatandika okukyuka n'atandika okwogera ebigambo eby'enjawulo wamu n'okutandika okubeera nga yeekuba engalike bw'atyo ebifaananyi bitandika n'okuvaayo ng'ali mu MK project. Ono olwaleero avuddeyo n'agamba kanfa obuswavu naye kansobole okuba nga njogera ekindi ku mwoyo. Avuddeyo n'agamba nga NUP bwesiga obukyayi mu babaka baayo wamu n'abantu baayo era avuddeyo n'asobola okubeera ng'agamba nti nze sijja kubeera mu bikyamu byereere wamu nakusiga bukyayi wabula omutima gwange guba gwagadde we ŋŋenda okubeera nga ndaga. Avuddeyo n'agamba nti siraba kikyamu kiri kujja n'omuhoozi Kaine Rugaba kubanga naye munnayuganda ate nga ye Kagabo musajja yakulira mu kyalo ye yaani atayogerako ne Jeno Muhoozi Kaine Rugaba. Avuddeyo n'agamba nti mu kalulu ka 2026 Mukama we n'aba amwazise obulamu ajja kujja bwannamunigina tagenda kuddamu kujjira ku kaada eya National Unity Platform katusubire tajjire ku ya NRM oba tomanya MK project neeba etuuseewa. Omukama kunkomere ebyo byonna katubigoberere tulabe ekirijja.